abafishi wa marozi na Prima na ngamba sebo nange nkwate mne ngamba nze mtabani wa Mutumba ne ngamba likoti Prima alabi kata minus spelling ya MC Fish. Prima ya soma mba neba ka Prima just today we yajja nga atatenkanya obulamu kunze ne Penge ani yeri yigomba Prima sali wo simanyi era kivula bankubuuza Penge Prima kundabika ye ne kumanyi ge nalina naswa mwega kwa Prima yali alabika bobi atenga nze ndi wa amaanyi Penge twakuyamba ng'oli munaku Penge yali munaku nnyo oyo ebyo byagamba mbu yatumanga Prima gundi ffe twamutumanga mwatumanga Penge Penge alina n'akawala ke yasiiga enziku ffe twagijjanja nga agenze Penge yasooka najja n'atulimba ti mwana wa mugagga okama kati nga omanyi abayimbi ng'omanyi waliwo omwana w'omugagga ate nga Penge ayogeramu oluzungu kitegeeza entandika ya George ne Prima gwe wagirabako nagirabako ekyo Penge teyalimbye nagirabako era nkakasa ne sex wabo alabike yasooka yali mu studio kuba twalikangawo gundi naye nga tavaawo Prima emisana wonna tabaawo ajja lwaggulu kitegeeza yali asoma simulabangako mu uniform okutta omwana wange simulabangako mu uniform ebyaddala simulabangako ekyo nkiddamu sirabangako Prima mu uniform namulabanga asunye buli bw'osobola omukwaniramu omuntu byajjanga kwetega ye mweteze kale just bad black amusingako bigambo nakola naye ye Prima naye chobola atusingako kati avuga y'emmotoka ki waba amanyi nti yajjanga ne uniform Penge yeggalanga Prima kubanga Prima yajjanga nga fa tulaba ekiwala akawala nga tekambadde uniform okyali kakunywako gwe otandika nnyo nosokomirayo MC Fish Uganda oli bulungi MC Fish nze na MC Fish sigenda kumuzza mu byemabega ebingi byayiseemu ekisinzo tuleeta era nange ekisinzo okuyita ndaba Penge avevenga omutandikiddewo nze ntandikirawo ate nze lindako okwo si kuvevenga yabadde annyonnyola anyumya mbozi ya Prima mugambe Penge era muddizo bwaliko namira tampeko y'amasira nakoowa sikyagala nnyo ate kudda byamabega tutatandika okugamba Penge twakola kino kati njagala ombuuze kimu nange nkutandikire Penge. Okay, tuli ku The Truth Media, go subscribe, follow. Tuli wano Makindye ku Kibaati abaagala Rock Giant abeera wali waggulu wali wa Doctor gundi yali Ronnie the Drone yakolera wali batuzala mu bbala bagikubira wali so kati ndi Makindye sawa zino Spice naye yasulanga wano tuwokirya ku kire ekikirya wali wansi Shiba we yasulako kati ate odde erinze wensula kati ebizibu bya wali Aziza Zion wano mwali muko studio nene bizibu yasula kati nebizigo bya Kasali nsagala manya bagenda mwene ali musagala bogera okay nawe bizigo byali wano so wano territory je tuli muyo nanga wentandiko gikunyumiza bintu biwanvu nnyo wali muyibi epasi ningo yakwatira akaveera nga ayitanga no ka black okitegedde so kakati eno je tuli so kombulire olugendo bwo ne Prima batu ekisooka batu gamba aliko muninkini wa Prima gamba babagambi batugambye Penge yatugambye actually olugendo lwa Penge yalunyumiza bulungi ekyamulemesa okwegatta ku Prima ng'oli mulwadde ekyo wakitegedde nabiwulidde ne mukyala tugende maaso mukyala wako abiwulidde yabisoso binda takukebeza kati Penge ngenda soka mugamba awereze doole bisatu ezaki mbayite mwenna bannamawulire tugende ku musaayi ebisatu ebyo bigenda kunyambako okuba waako ka transport then tugende ku musaayi kyekyo osookeddeko ne ngamba Penge
twakuyamba ng'oli munaku. Penge yali munaku nnyo oyo. Ebyo byagamba mbu yatumanga Pulima gundi. Ffe twamutumanga. Mwatumanga. Penge. Penge alina n'akawala ke yasiiga enziku. Ffe twagijjanjaba. Nga agenze. Penge yasooka n'ajja n'atulimba ti mwana wa mugagga. Okama. Kati nga omanyi abayimbi ng'omanyi waliwo omwana w'omugagga ate nga Penge ayogeramu Oluzungu. Era bakwatagana nnyo maayo ffe abaana ba ghetto tuwanya baawo bakwatagana ku Luzungu bakwatagana nnyo n'ayizo. Kati Penge n'atuggyako ki alina engeri gye yatuggyako nga tumutyamu. Olw'Oluzungu luno mutandika omuwa nga mulina ka respect ke mumuwa. Kati ng'atulimba nti ate akola ku TV. Atwala music ku TV. Era yabba abaana bangi awo ku Kama. Waluka TV akaliwaawo. Prince Izo yayinza okukanzijukiza nga yagamba esimu ya Prince Izo tumukubireko. Nze mukubira abaako. Nze sikyawa mikwano gyange. Okay. Nga Penge agamba atwala music ku ki? Kuma TV. Kuma TV. Kangambe kandabe Izo wano mubuze TV kye Penge. Kubanga na Izo yamubbiramu. Kubanga na Izo muyimbi. Yes, Prince Izo ya Prince ko ne music web amabega ka. Kaso tuli ka TV akamboli. Kenjukira. Okay. Owai. Bazi ka TV Penge ke yali agamba kali ka TV ki? East Africa TV. East African TV. Webale tata katika nsumulule mbozi bulungi. Aya. Otegede ndina bwino. Okay. Prince Izo gwe twogede naye. Nze mugambe. Agambe yabagamba atya? Ye manager East African TV. Tubairi yalina akasoga bajiita together tunawakilisha. Kati nga agamba. Yasoka na ngamba oloza wachi Penge yagamba. Kyo mwimbi gwamanyi mu Uganda. Ye fishi. Yachogerako sebo yo. Yes. Ti ye fishi. Olokwanze nali badewe eno nga nakakubamba tabire nze ngendo Penge agendo tuyingira mu ngaze ninamba tabire. Balire. Olo Penge yavaawa. Tetumanyi gye yava. Omanyi omwana okujja ne yesiba ku studio. Nenga alina ekigambo. Kati abaana ye yalinga office ye. Etwala music wojja n'okola ngamba nga ne Aiza bagamba muwe Penge yalina TV. Nenga izo nyimba zigendayo. TV zali ntono nga n'abantu abamusha channel ezimu tebazikola. Tebazimanyi. Ng'omuntu ajja n'akugamba oluyimba lwazannye. Chobalaba nze we nayigira Penge ne ngamba Penge ono alabika muyayi. Nze olwange ne mugamba nempita mu ba junior ba VJ. Era nze oluyimba lwange lwatunda nnyo ku ki? Ku ba VJs. VJ junior oyo ddala bambi. Kyali wange junior kubanga junior yatunda n'embooko. Okitegeera. Era junior ne Jingo. Ne Mark oyo. Kati nze okimanyi nze nina record TV okunkyaza ensasula. Kale. Nga njagaza ki? Gwendaga chenche mba njagaza. Sikimanyi nange. Tugende maaso. Tugende maaso. Fishi tugende maaso. Kati Penge ate tumubanja ffe nga Kama Records. Mumubanja ki? Ya twamukweka. Penge machi twamukweke machindese. Nga kibuzi buki. Yabba Bebe Kulu. Wabba Bebe Kulu akasente era mulimba mbu amutwalire nyimba zezo kuki Kuma TV. Nga omanyi Bebe Kulu naga ngenda kuteekawo sente. Jukira ebiseera Bebe Kulu ne Bobby Wine. Okalaba akali awo. Penge agamba Bebe Kulu ngenda kwa Bebe Kulu akwata oba milioni 5. Azwe limale kubelo singezo oli. Besi zona Firebase gwewo yonna. Jukira oli ya mwana wa mugagga. Ba Bobby Wine bana ba ghetto. Penge ya Bebe yanonya Penge. Nenga fe tumutina tumukwese. Era yatugamba wali tukeyo agenda tuweereza. Yabaweereza. Wadde 10 kati azeda ate tumanyira mumanyizi. Penge tukubanja. Tuambo vuma government zemba kulaba nkufollowinga.
naye waliwo abakunoonya nze ndiweeka twammanyi era sente zaffe zituteereko ffe twamukukusa okutuuka ku airport oyo ebyaddala Penge nga tatambula misana ebiseera ebyokubba miliyoni 5 kituufu okubba miliyoni 5 kati Bebe Cool n'atandika onnoonya ng'alaba oluyimba lwe teruzannya kweyo TV aizo jagambye East African TV together tunawakilisha banange Bebe yanoonya jukira Bebe alina amaanyi okutuuka awantu bonna waayagala kuva dda era mbadde saagala kwogera ku Bebe Cool kubanga nze yankubako ku luyi nga ne mukyala wange nakibagamba bakitugambe ekyo nakiraba kaakati Penge ate ye ate alina otusasula nnyo mbooza lwaki alina akawala ke yayagala n'akasiiga enziko kintu enziko ekyo tomuwayiriza yeewakana ate namusanga tunoonye Prince Aizo tubuuza ani yasasula mu ddwaliro ng'ate ye agenze bijja bitya mumukweka mutya ate kawala nati ku studio wajjangawo obuwala buli studio waliwo obuwala awo awo tugenda otuukirako Prima ajja atya ku studio lyoko omwebakeko Prima mukwano gwange nnyo soko dudde wali kawala Prima alabika tamanyi na spelling ya MC Fish Prima yasoma kati wali Prima si yona akole egundi yakola ekigundi eno olusania wanda nerwa ggalawo wanda bayo nedda wemba nebaka ku Prima just today we yajjawo nga atatenkanya obulamu kunze ne Penge ani yali yigomba Prima saaliwo simanyi era kivula bankubuuza Penge Penge akyogedde nti yayagalanga naye ng'atya lwe yafuna omukisa Joseph yamulemesa naye kyamutiisanga luli ng'amaze okutegeera nti gwe wakoze eki wagusambye Prima nze kale okutta omwana wange wensinga okwagala Penge olimba Prima ku ndabika ye ne ku maanyi ge nalina naswa mwega kwa Prima yali alabika bubi ate nga nze ndi w'amaanyi ane just today kati katunulanga akagenda okufa kali awo bwe kati Fish tube serious zina allegations zakoleddwako oli mu kulongoosa ate toyonoona bwonoonyi kati omuntu kati ani agenda okufa ogambye mbuno buli yali afaanana nga agenda okufa just today nga ne ku studio atyawo n'okutya atya nyingire mu nkolemu akagundi already nze nga ndi star nga abantu benjogera ne batulumaani abalina yiti bakibalama aba Bobby nga be bakyali bange ze mboozi ze sibu ze nyumya nabo kati ku biseera ebyo nga just today asobola okuŋŋamba alina kyangamba simanyi kyobola beeyagala abo babi bonna nga tebategeerekeka ani naani ate bangambe mwe mwamutumanga akabadu ugundi yatugambye mwamutumanga akakoola amazzi nze siri akakoola alyo ndabyeko nga ndi akakoola nina kinadde nkyewuunyiza banga liye nkulabidde nze sinywanjaga alyo ndabyeko nga nywenja weekubira akagundi sipuko nze nkuba kagundi ka one drop waaye nakola nnyo mu ngibuseera nkola na mu UBL bila one drop kakati Prima jatya ku studio kuba banga gundi mu njogera ye yajjanga ne uniform nga azisyusizaawo kukwekweka biki kati Penge waba amanyi nti yajjanga ne uniform Penge yeggalanga Prima kubanga Prima yajjanga nga fa tulaba ekiwala akawala nga tekambadde uniform kubanga ku studio kwaliko amateeka nga twagala abaana b'amasomero kubanga omwana w'essomero wajja babaze kkola ate bajja bangi ne bakola ebyabwe ne bakola ki bagenda kubanga nga tumanyi ku studio era wabaawo abakubwa kuva dda okitegeera ng'ate neera ne chairman ku kyala akugamba tetwala mubeere byammwe abaana b'amasomero baleke era ne Prince Aizo akimanyi ekyo era ojja ku studio ng'oli mu uniform kugoberawo bakugambira ddayo naye wojja ng'oyambadde bibyo bino byaffe bira nti patwa otuulawo n'okola ekintu kyonna kubanga n'omuzadde najja oba chairman najja ku studio
nga waliwo omwana nga ali mu uniform musango guba muki munene kubanga ukola studio osoka wa chairman oba ku chairman ogenda ku gundi police no bagamba no waliwo studio kati ku police yakakati ku police no babu police omu nakubuuza munywa kayaga oba muri omukola ngoli no kunyonyola ekifu babeerawo ne bakola ki bakitegeera nakitegeera kawa police oyo tuba tubulino muwaayo obutajja ku studio kukwata kubanga so, kitegeeza penge kyayogedde ntono yajjanga ne uniform alimbyemu awo Prima jatya Josted jatya ku studio Prima jatya ku studio Josted yasoka kukama okay era nga mukujju mu bintu awo babeerawo naizo nanze mbasangawo ebiseero nali nkubye oluyimba lwange omwenkwawa gwali mutunta kati nengamba izo njagala tukyusemu ngukube gube omwenkwawa kwa mutunta abantu tebagutegeera muki nga nyimbye ku guno omutunta gwe guno nga tonamira birevu nebiringe bitanikize na mutunta gwe guno olwoyayo yaluno olwo gwe mutunta ate omwenkwawa gwe guno bajajja gwe basikanga ne batekayo evvu go face gena ma gwego kali ngenja ngamba izo twali kubyo nengujja mutunta kubanga mutunta nali nkoze ne pakamani abeera nnyo ne Fat Chris babeera nnyo ne Mickey aizo naga tujukube ati Josted awo ne musangawo kati Prima najja nenga teri amanyi Prima java okay nenga buli waggulu abaawo nga yazze kola kiki kyamuleetanga nasoka lowooza oba aizo yagala akawala ako ndowooza oba Josted ate Josted nga simulaba maanyi gakola ki nga yinza kwana kubanga kamaliko lize nasooka okugula emmotoka nvaamu awo nga mbeera n'abayaye bange naye nga Prima mulaba Prima saamusindikirako adde muyayi wange nti genda tukole ki tumukwaneko kubanga endabika ye yali tosobola kukola ki mukwana ku maanyi gange nalina nga njogera n'abaleediyo bagundi bakamiriro na Bobi Wine ng'ate ndaba akawala kali awo ng'ate Prima alaga jjukira mumpi ate nga muto nga tulina ebintu byoti abakugambe fishi alina akawala akato nga naye Prima nga tayogera gyava nenge saa zibulamu kati Josted ndowooza omufuna bino bye twavanga studio ffenna ne tubula ne basigalawo babiri bokka era kyenkakasa balaka baafunamu sex mu studio ya izo ani nani Prima n'oyo awo entandikira ffe ne tumufuula mukwano gwaffe tumuziramu okulaba Prima musajja mukazi mugagga kyova olaba wakola emikolo zenze watankubira simu sikola ki tokiika ate nesibe ku muntu ng'ate nali twamulabanga kyali waffe oyo olina okukuba esimu mwana fishi nkoze kino kakutereka amafuta ojje obeewo gwalabe ku wali ondabyeko ku kitegeeza entandika ya George ne Prima gwe wagirabako nagirabako ekyo penge teyalimbye nagirabako era nkakasa ne sex waba alabika eyasooka yali mu studio kubanga twalikangawo gundi naye nga tavaawo Prima emisana wonna tabaawo ajja lwaggulu kitegeeza yali asoma simulabangako mu uniform okutta omwana wange simulabangako mu uniform ebyaddala simulabangako ekyo nkiddamu sirabangako Prima mu uniform namulabanga asunye buli bw'osobola omukwaniramu omuntu byajjanga kwetega ye mweteze kale just bad black amusingako bigambo naye ye Prima naye kyobola atusingako kati avuga emmotoka ki simanyi kati gyavuga nzaawe ntegeerera Prima kati penge yayogedde ebintu bingi n'agamba abantu bangi baayita mu mukyalo oyo era omukyala yavuddeyo ye n'agezaako n'okumwegaana n'agamba alabika gyali bamubwanguyire
Premier agambye bangwire Penge agenda gwedalo kirabika Penga byayogedde ebimu bituufu ng'ebiriwo ebituufu kuba kakati kati njagala ova n'obuuze Premier wali ogenze ku studio ya Kama wajegaana nga nange byenjogera bikyamu nze kyemmanyi twakweka Penge okugenda eyo ate Penge tumubanja ffe nga Kama Records tumubanja ssente zaffe ez'okumukweka baleme musiba Bebekulu yali amunoonya era mugambe tumubanja ssente zaffe ekirala akusindika $3 3 mujje bannamawulire mwenna abali ku mugundi tugende wali bankebere kuba ekyo kyo naawe mu video kirabye kennyini gagamba nti tuli mulamu bulungi sina tuli mulamu bulungi oli mulwadde Penge ebbanga lyamaze mu Uganda lyandabyeko nga banteeka ku kitanda banyiza mu mawulire nti ndi mulwadde ndi awo pocha biki ate nga bulina kunywa okuva Moze we yafa ate Moze we yafa nanywa nnyo nkuyitako buli lunaku mweziri ewange sikula nkunga otagala leka luli abana bakubamu emmonde bansanga nga bagala okubba essimu yawe Penga nsindikire iPhone maasa 3 nkusonyiwe okubya oluseke lunene nnyo eri omusajja oluno oluyimba lwa Kenzo kitegeeza ne Kenzo yajjako wa Prince Aizo yajjako ku Kama Kenzo kati ate we tudda ku lugundira oluyimba kuba oluyimba yaluwo luyimba ki yagaye nga tebannalutwala waani agambye luyimba nze kati Kenzo oba stamina kolaba oti Kenzo kati kankunyumiza oluyimba Kenzo ajja mu White Nile nga nze MC Nkodomali Snake MC Snake onali mu motoka mu byemotoka kati oyo gundi Snake mutegedde era abasajja babawe ekitiibwa awo kubanga Snake yanyingiza White Nile naye nga nze nina ebigambo bingi ndi mu kujjukujju ebigambo ebingi ebyo byakuliisa Premier ebyo butasirika gena maaso nogera mu White Nile n'oluyimba lwa Kenzo nze nali wakabinga nze n'abakazi nga Premier teyali mulungi naawe kuliika era we beerya ne munne ebiseera ebyo nga kasajja kayonga kati nga kankubuli ku studio ngambani wano ng'oli awo onoonya kiddako luyongo ng'oliyongoyongo otyo nga tosaana just nga n'okukwana tamanyi era naye luyagambye emunera byalinga ng'atya just nga n'okukwana tamanyi era balabika bebeerya we bagenda nnyo mu laavu ndowooza laavu yaabwe naye nga era laavu ya nkukutu okitegeera nze nali manyi Prince Aizo yayagala Premier kwa Premier yajjanga ku studio nga ayambadde obugoye buki obusikiriza obukete kyogambye nti Bad Black amusinga bigambo naye okwetega ye kabaka asingako oli Premier nga yeeteza omumanyi ate Premier teyali gunte yali mwe ntusoko jumize kikikala kye kyali kirungi nnyo okusinga eno gyalimu sente esumbuwa sente esumbuwa kati tubadde tukyali ku oluyimba lwa Kenzo Kenzo ajja mu White Nile akuba stamina kati nga mulimu DJ ng'agamba akayimba ako kalungi naye kabulamu waliwo ekibulamu omanyi Kenzo ayogera ayina ekigambo naye Kenzo afuna ssente toyagala tuwa ku ssente jjukira gye twava Kenzo nga muga tugende wa Didi jjukira Didi ya nze nali nga jjukira Didi yakuba mbatabbire ezitowa mbatabbire okigera nga mugamba tugende wa Didi jjukira ebintu by'ekiro kutambula nga tusala nga tujje wa Didi ku Moreland Po era Penge yayogedde ekigambo Moreland Po emmanju Penge byayogedde ebimu bituufu ku Moreland Po era mwakulyawo ebikolobero bingi kati
Mola nipo ye yakuba Maimisi ye yakuba Stamina eyo Didi nga uliza mu luyimba nga mugamba tuddemu amaloboozi anti twasula Didi ngefubutuka awo okay nge kabuna mawanga kati ngamba Kenzo akoze eki agikubye era ye ngoma ye yakyaya Kenzo n'Azizi ngate bachayi bali ba mukwano kati jukira Azizi yali star esawa ezo ngumiro mukwano ojimanyi nga Kenzo era batula mu kamono ka Azizi nga Kenzo alina akayimba ke bakayita nategeddo nimba omukwano go gwakwe nga kwasibidde ki olukoba naye nga tekabotodde nnyo eno Stamina nejja anti Kenzo obusimu bwakyuka Azizi agenda okubiranga Kenzo owaye jantuge nga Kenzo ali Masaka mutuwa Stamina ye yawukanya Azizi ne Kenzo okay ngawo mayifa abasajja abakulukulu Azizi n'amera entondo awo one drop n'amera mu kuntondo one drop one drop waguze mutondo tugenda kwogera one drop ate benjogerako nze mbogamba manyi okay awo endongo nekaaba awo Kenzo we yava n'afuuka obuzibu kali bino nabaniitanga Kenzo yita jango yimbeko wano mugundi Kenzo yasooka okumpita Uncle Fish aga Uncle Fish balinawo ku ssente mmekaawo ninga wangi soko jjo jogira buli avuga bako time ejja koddako natuuse dda wendi wane manjo naye Stamina nga zirayo ndopewa Didi ngawaye Didi omusajja mukubira ekintu tulabe ekintu era twalina ekirowoozo kyaffe ne Didi nga twagala mutegeka nga tunoonya aba sponsor tutegeke eyo gundi ya Kenzo Stamina ffe twalina ogitegeka nze ne Didi nga Kenzo speed kwaddukira ogimanyi kati sokoleke njagala gundi Moland kati Moland po kati nkubulya ekyali yogedde ku Moland pera nayo gundi yaliyo kati dabayo ku Moland po koko finger nga naye abaawo zimayi miss ziri awo ne gundi bangambi yali King Saha otwaliranga akakomando ate prima gundi ani ni awo omulala yali ani Sizaman dictionary era we yadduka ku mbaga yatuukira ero yalategese nambole ate yatuuka bajja ku mbaga tiyatuuka bagenda okutuuka ku mulyango kuliko abaana babiri abantu babiri abasasudde obadde kinze zinayingira ne Suna n'ayimba okatuuka ogamba nze yaliyo mwalimu abantu bameka baali batudde kyokka mama Siza teyatula ne tata wa Siza ngamba mwalimu abantu bameka bali basasudde okuyirawo embaga eyo batu bagano bawe 10 kadola ebambaga ngo gitadde mu nambole namba omanyi nambole abantu bemira yalina kyali bamwita Kirif muganda wa gwano MC Cats yali mukwano gwa nnyo gwa Sizaman bani omuti ogu ne bagweweza no inanyo yako nagatuve wano olwo mugolo omukazi ngali eri yayambadde yenna kati nze najja ne ngamba Straka Sizadduse Straka n'azirika mwana oyo ayogera nnyo ebyekisiru kumbe mugamba mazima era ne kechi gye nali njagala nzijewo nange njireete emakini tugirye ku mabega Moland pe wali studio kati penya tugaye ku Moland pera prima yaliwo yajjanga ye yazunganga buzunzi mu studio yali ayagala nnyo gundi bawe ng'amanyi jukya studio ezaaliko zaali mbale eya gundi ne ya Didi kati nga machine za studio eziri mwezi ng'amanyi gundi wataba wali ayinza okuba kweno era sizo we yabuuzanga boyfriend katika ngambe Prima yasinga okwagala baawe yamunoonya nnyo
era ne kati alaika buli webaka oba yekuba akasabuni yekubira ku kifaananyi kya bbaawe yamwagala nnyo. Jana bagambye ne ku Mulandi po mwamutawanya nnyo Prima. Balimbyemu awo Mulandi po jukira twatutegedde nti batandise pozi nga bamutawanya nga batamidde nga tetalwawo atasaba atamusangawo okay nga talwawo kati nga alina munoonyeza wala era Josted akyaba amanya Prima yasinga omwagala. Prima yali adda kati kirekyo obadde onnyonnyola nti Prima siyo yali kalaye si yeyo kawo obuzibu buvaawa atandika ddi gwe omutandika ddi omulaba nga akyusa nga bali Bulaaya yagendako e Bulaaya Prima obadde ki Prima yafulumako dda n'amala bbanga ki simanyi naye yafuluma Prima yafuluma yabulamu Prima ngenda okuddamu mulanga ndaba mukazi mu kyotala ku gundi ku auto spa bali bampise ne jajjalo nikola ndaba omukyala nga mubayoyo basiyoyo nga agabayo ne ku buyambi nampita erinnya ne ngamba oba ekikazi kya matira kuvadda kato kyamutegeera kimutagira dda nga kala nga natufuwa ne ku stage awo ku buyambi ne ngamba bana bana abasama abazze kumbe Prima waffe gwe mmanyi sente zezimu Prima sente zezimu Prima mpayo ne ku sente kubanga naye gwe buli omwana akuwaayo ku sente Penge omugambi akuwayo ku sente Penge mugambi simu kati Prima sente akuwazaaki lwakuba nali mukwano gwe we bamukusibyeko okubya eduulu ne Prima mubuuze nyine oyine namba ye tumukubire tajja kukwata ndeke oba ogirina nze sojja wano ku yange oba ogirina ya Prima yennyini twogere bulungi ensi emanye amazima abantu bamanye wano ti Penge ebimu byayogera anywa akayaga n'ava emmanju ye ng'akayaga kakoze eki akajula manju Penge yali anywereddeko enjaga mu kamera kati nze nywamu one drop abantu bakimanyi oyo wa one drop ate nywayo gye kakati Penge ebimu abireke asooka tukubireko tumukole ki omujjukize n'enkweka gye twamukweka tumubanja ky'omugambi omubanja ebyadala Bebe Cool yali omanyi emyaka gye baalisibye Penge wano ate bagamba yali musajja nnyo wabbe Bebe Cool eno underground twali tetumutegeera nga ffe tutegeera omuntu omu Bobi Wine oyo Penge nga yajja ne busidi bwani bwa Bebe Cool naga yakubye luno netuwulirizaamu era agenda obimaliza ne tuteekamu naffe Bobi Wine. Oyo Penge yatambuzanga sidi ya Bebe Cool nga nze ntambuza sidi yani ya Bobi Wine. Oluyimba luno lwabaleese. Era ekyankyusaamu kitono nnyo kuba nenkwatagana ne Moze Radio. Kati ntutandika ottaana entambuza ate zinakudaataana. Kitegeera mba njogera amazima nnyo okuba one drop MC Fish nga mwakola ebikolobero bingi kati mutandise n'okweropa oli ali bweru alopa ebyali eno gwe oli eno mugambye ssebo olimba enziku wagitulekera e Kampala tumujjanjaba omuwala saagala mwogera linnya omuwala w'amaanyi amanyiddwa yamanyiddwa muyimbi we mukugamba w'amaanyi Penge wantaanula jammo mbulira akaama nga tewali awulira tekisoboka kubanga naye ayinza okunyigira kubanga naye akwata obuyambi n'ateekayo wa buyambi gwe noonya kuba obuyambi golaba omuwala nga ali mu gundi awo nga omuyita 10 alikuwa ataanaga ayina nnyali yayogedde eri omukyotala simanyi nayogera n'erinnya Ameria ate mbo era byonna ggwe walina kawala kakyotala kajjanga kulaba Prima waliwo omusimanya Ameria abantu basasule mbabuulira amannya Penge gwe yalekera enziku
Penge n'ekifaananyi nkikuwe ate nga mukazi wa amaanyi wa kitiibwa. Mulekere enziku muyaye gwe n'entobaanaizo naye ekyanyamba nze nali mu kayimba awo nga sente ezikube nzijukira yalina mitwalo ebiri ne mujanyabo muwala. Kati omuwala ajja atyo baga nti banaye ndiko ekintu ekyo osobola okujja n'okigamba abasajja nti banange enziku eziri. Munnammwe aliwa? Yajja n'ababuuza munnammwe aliwa? Munnammwe aliwa? Umwe munnaffe yali nnyedde embaati nti kiki teyatugamba omanyi enziku ewunya. Kayitanga tumubuuza nganze bino byennywamu omwenge ne mugamba naye lwaki wali towunya bwotyo naye kiki? Nangamba no badde bambuuza munnammwe yandekera ebintu naye biki lubuto nedda. Nategeera nti n'enziku eruma ne dokita waali oba okyagalira mukitwamutwala bempiso n'amuwa n'amakerenda manene galinga gasiriimu. Omwana n'awona. Omwana n'awona era omukazi era w'amaanyi avuga ampitako kyemwagalako oyo omuwala wanengera asibana Uncle Fish storage nti ogwo omuntu yaguwawo nnyo okufa ayinza obutako akwera. Enziku tetta naawe envunza buvunza n'owunya buwunya nanti oba oyita wano bamanyirawo oyo omukazi alina enziku obulwadde bwabazira kagege bwabazira nnyo era enziku yali ekulumya nedda ssebo tekulumanga weeri kuluma ojja mmanya gwe yakuluma alla nkutidde Fish enziku yakuluma anti ogenda ofuuka n'owogganira ekyalo kyonna naye ng'ogenda leeta akatonda akatini esiba era bakuba empiso era empiso yezibukula ate enziku teruma asiriimu olwedde yo wejjanga era mulimu obulwadde etandika butandisi neeyongerako otambulirawo era kinoonyerezeko enziku teruma asiriimu. Kati omuwala gwe bagamba Amelia yaliwa? Waliwo omuwala gwe akeeru si mukyotala akeeru kaali keeru just nga kakwano ke era nze saamanya yakakwana nze ekikula natyanga nnyo abawala abeeru abo nga bali expensive jjukira omuwala omweru jjugaffe bewaffe katwe baatugamba omuwala omweru bw'aba bakyotala bw'otandika ogulira mu bingi sukaali ogula kasawo omunnyo ogulira ddala sakete muceere ogula gundi nga zoweeka twaguze ekimu kino kiro kati ekyo nenkyeteekamu nagenda olaba ng'era abakwana abeeru ab'amaanyi nga b'amaanyi nga ndaba bebekulu ne Zuena era b'amaanyi okitegeera naye nga basigenda kweteeka ku mbeera eno era nze akakawala ke nali njagala okukwana kakwano kaani Kaprima era Prima anteekeko so okiryalinze air gwe tokwatangamu Prima mukwano gwange tokwatangamu siryangako wadde okulaba waafuse watukoze bubi wakusaza omugambo ne Penge yavudde ku ki? Penge obadde oyagala nkwo ku ssannyalaze omanye Uganda nze nina essannyalaze totandika Fish nina essannyalaze nze nina interview ezitambula kituufu byavudde ku Prima ne George bayawukana bajja kuddiŋŋana anti bwe nkujjira kwe byavudde bajja kuddiŋŋana kyogeredde wano pozi ng'omu afudde bajja kuddiŋŋana kati ate babalaga nti bayawukana beesanga mu nkuubo bbonga anti bakoze live ate nga bali bombi nati kyenkugambye kati ofunye soosi omu yasinga okwagala Prima ayinza osanga Jose ng'ali mu kulya n'amulinda n'amugaa kati okoze kyaki ekyo n'amusonyiwa ne George ayinza osanga nga Prima alwamu amuwesa akasonda n'amuteega mu kkoona eddala nga bw'otyo abo bajja kukola ki? Tebaliteŋŋana oba ani yaloga munne bonna kuliko eyaloga munne
oba Prima oba George. Kati mbuli ayo show ya George jakola Prima na atatulawo. Ne ticket nno yakubira n'aba ne tebe ezisinga yazigwa. Nene igeno erimu kugira yagambya kwali nnyo. Eya 14th ku Valentine 14th. Kyo gamba fete tulina bakazi betwazala mbana n'omwesamba. Mutiba. Mama niye ugonda banaye. Mama poti ondaba naye. Abana bo gwe. Omwana we yani? Niero yasoka first born. Omulala Poti. Nina ne pampa. Gonda banabo nenda. Bonna bana basatu balina ba mama buli omu. Ate bakazi bebatwagalanga bebatwagalanga ennyo nga tuli mu good life. Ngomukazi akwegambira yala kweggala. Nga oli serious. Ngomu buli rutini yange nosibira ku baale no gendo tuka ku baale nga wali. Kati nga bazali abana ba mama bakizo batumaga amanya agataliyo. Nze mbatumaga nge ne wakane babatumaga gabwe ne mama nagatumaga. Opposite amanya gagameka asatu. Ne waffe waka agenda awe wa mukulu gundi bakubulira amanya g'omwana ag'ekika. Okay. Kati ekisinga obukulu mu byonna otukakasiza nti bano newe balifate bali yawukana. Prima ne Josted bali babuzabuza nsi beyagala. Omu yagamba omu alina amunamu omukisa. Josted weyagala Prima asobola okuba yiti. Waba tamwegadde yiti tewali. Kati bateekawo kano friend with the benefit. Eka toli afuka baby mama ono baby daddy. Babera mu cooperating. Oli yalesa abaana balabe ku mama waabwe. Baba abaana babeera babonga bali manju. Era ne bakolayo ka live awo ekironga bali bombi. Kati awe embozi weva pengo otandika embozi. Andi buli abantu bayombye wano jukira. Prima yalayira nga matalidda wa musajja biki bali ne bayomberako n'abaana Prima n'awaayo abaana mukuwaayo abaana tekati George yabalese tebasobola kwecha embozi weva tebasobola penge n'atuwe byafaayo byani bya Prima nga mwoli teyakulimbye penge naye yawayayiriza mwebimu nze seggalanga bannanga abanya n'eddoboozi fish nze seggalanga ku Prima era simanyi ne waafuka penge walimbyemu awo lichali wange naye wakoze eki walimbyemu kuba yatugambye nti oba yagala okakasabuza ne Prince Aizo chali wange kubira Prince Aizo katini mukubire atubulye kuba yatugambye nti no omukyalo yalina omugugu mba muwakala mubuuze MC Fish alina omugugu ogwaki ngwansawo bukuda yagabe bamuwakana mubuuze ani MC Fish tugamba nekaze mubuuza ogenda okulimba wano neka zembuuza Prince Aizo Prince Aizo kiri kyanze dayasi walugembe munamawulire ombuzeeko tokyansindikira na ku buyimba ndine Fish wano mukama kato omugambye ekigambo Aizo ndine Fish wano mu interview neda mukama wange olimbye ate mbadde nzirukirawo nenzija mu ddwaliro oli kiruddu Kiboga oli mu basawo baganda ngate ye musawo ate musawo yakola yesabo esabo lya kirabu Prince Aizo byenkubuuza abamabiri ebigambo bibiri byokka wano MC Fish ne Prima beyagalako tebeyagalako anti penge yatugambye ono yalina penge kyamutiisa okulya Prima ono yali mulwadde wa sirimu ate nga amulidde
Aizo penga omuwala gwe yatulekera nga alwadde enziku ne tujijjanjaba naffe tubyogere. Naye nga kituufu yalina gwe yasiiga enziku. Ebintu bireke. Nanti naye nga kituufu. Ebyo tubiveeko. Kitegeeza kituufu. Ebyo bintu byaffe bya kivubuka bali bavubuka tuveeyo. Wama tukulabe ontimbangako n'ejja ekiboga nina ennyimba empya. Kankulinde okome wano ku studio ngenda kukunoonya. Kale. Wanye precise yansanyusako kimu gundi we yali ali mu kubonaabona yamuwa obudamu wali Didi yamuwa obudamu era nenzijjawo nenkola story ya Didi awo ku studio. Muntu mulamu studio ye muntu mulamu. Kale tuli ku The Truth Media, go subscribe follow ndine MC Fish omusanyusa kituufu. Emboozi atujazike namulero tubadde tukoze katono watu babadde twagala clarifyinga kuba Prima kukakasa Prima yavuddeyo na ebintu binabisambajja naye nga ate omusajja sengane nayagala Prima singa omwana wange mukulu gwe buli gwayagala nga ko wamuzalanga mbuzazi. Okay. Ogambe kyakutiisa okumulya kyali ki? Yali talabikako. Yali tali mu level zange. Yali tali mu level zo. Naye kati yakuleka mailo kanaana. Namusanga mu kyotala ate kati. Sike ngambye. Ngambye mu in terms of akasente biki byonna kati yakuleka. Yandeka. Era ndi ku border. Kati kyo kyotala ofira ko kyali. Kuba yali mweru. Kati yali black beauty yatenda bakati mu kyotala. Si mu kyotala. Mweru. Obadde kizo omutegereza omutya jaye simolabi mweru afcast kati ndika afcast omanje kitegeeza kitegeeza ki wava muffe nobako woli ngogwa mbazungu naye ngoli ku board afcast kituufu ali mixed blood and afcast abira mixed blood botere kati alimu obudugavu no yatuveno yavano mu Baganda abaddugavu nayagala okugenda mu bazungu naye waliwo awo boda we yawagamira awo wakomawo afcast naye nga 14 February tugenda kubeera mu Nnyonyo tugende tuwagire Jostede agenda kuba n'ekivulu kye ku Valentine yennyini wali era we yateeka wazo juke gundi bagijjawo jukira nganudo tambula kati agenda mu Nnyonyo munda tumanyi munda batandise oteekayo ebivulu tumanyi amasudiru mwennyini yes tojuka n'ekibbe kyemwe kyabadde ku gundi ku 31st saabadde mu Kampala wekyali oyo sebo endongo egenda kwajja naye agenda kubeera mu Nnyonyo Prima ba mompeyo ka tebo tebo yakugula buguza ate Prima yazirimu nati kyali wange ngate mu mujonkera nze mujonkeddeko nze njogedde mutazo kujja ebyama buli ombi ate tamanyi era kati agenda kuba trending abampeyo ka tebo ekyo si kirungi kyemukola by the way nize abantu okubanga bayiseemu ne mutandika okujja basika mu bigambo byenjogedde nkugambye ono ye yasinga okwagala oli Prima ye yasinga okwagala ani kati olinga agamba kati ani yakwanani already Prima ye yajjanga ku studio wali Jostede connection genda maaso ani yakwanani ono Jostede talina bigambo bikwana opposite Prima yetegoli mubadde balabi balungi tunadde mu lunaku olulala abafishi wa maruzina Prima nangamba sebo nange nkwate mnengamba nze mutabani wa Mutumba nengamba likoti olo ne luyita kati fisha tanso yamaro chizina nesariko okubira nga chance ku studio kubanga kyajjawo nnyo ndiko mu picha nataka kwa kudoktaliko okusoma naye kale kyagala kusoma kali kyalina kakano kachiko bayitanga kameria kali kachota bakali kaveyo side ze jinja ne kalina senga wako enajja na 10 nkosomera ku Molandi po saka wala ko nkajukira kajjako kolunga tukola video abanda ba mu video ya Chiri Girls bano bazala toto nga bachayo banali Vixen akola ko nakala bo kusini
Makundi yali akazina ndakwata video gwe bayitanga LB Badi sibanyi Badi Luchamuzi Badi bayali akazina akawala ako kalingawo ku shoot kati kwata video kalika kwanoke nnyo kati akawala ako nakonga agenda akasembeza akawala ako wakasembeza nezireeta omukulu yayina one hit wonder baby sabobere nange nga tannakola collaboration bano ba Good Life ntegeeza Tonics nalaba akakyotala naye ng'eri studio toyinza kulowooza nti eyinza ovaamu hit naye yavaamu oluyimba lwa Kenzo olwa Stamina nga Lexus kalima tannalukwata namu lwatandikirawo nga Josted yakuba ennanga Tonics awese Tonics nga agenda jaka studio yako nayo lokuba labyewo akakyotala manya mimbi bedda bajjanga ku studio just best ani gwalabyewo ayinza okujja ku studio nga labyewo cashier alabyewo receptionist alabyewo muyimbi recording saba wa gospel watch humbi mimbi bedda bakolanga bati nga just vibe abo bajja ku studio naba nga limu topotiriza okubiramu n'abawona nga ajja muteekayo Tonics ate Tonics yali mwana ba wa mugagga yali numira maka moto kao inanga bakayimba baby mbera simanyi nawe nange simanyi bikoze biti Tonics najja ka studio Tonics wajja ka studio ngamuza blood church nga basi na buzi kwanza Tonics yali amanyi ziyasanko ke wa mufeno niye wa Steve Nemugamba wano w'ekiyungu kusolo producer ati mulungi andi babira wano mu byakwe ya nengo ero so funa kademo no bira mne feel yo no jiteka ku USB memory no get twale wala ninga feeling ojiyimbe no bajitadde mu akalungu no bi kademo osolo kolira wano okuyiya ya nengo ati baji masterinze tisibi tufu no twala ojitute wachiwo batute wani ni wano je kiyungu buli mwasolo kikoliramu ngere mwala babinako data nti badio bagenda bugezi bali basubira genda kola bidemo wasuna wavayo hit obustudio bali bukolanga nnyo hit edda nga Tonics aweta kumbe Tonics alabi akola ko Kameria akwano kani keche ekiwala kipulima wamwana Tonics ne kuvadde agala akasolo zenna mutia kati Tonics yo already yali mwana wa mugaggo balinga avirawa nga agenda ayita Ameria ajjeko kewuba yamugamba musange wasaidize entindeeyo nga akawa program ebiseera ebyo ng'okujja taxi oba special ku stage yalinga ya sente era Tonics yakasasulira special n'akawa special zile zinaakatwala bagende beesisinkane Ameria oba yatya buti Tonics ng'agendayo ne pulima ng'omanya ebintu by'abawala buno bwana bwasomero nno ng'agendayo ne pulima let me come with my friend ko Tonics kale nga bagenda mama kwata Ameria yeka aba nga primate muzinisa kulemera kate nga ye mubi nga yefula twagala kugenda olubanye ddobo okunywa bw'omusajja ataka kyotala kayagadde da Tonics oyeda ina mwaka yimba kabeera sibayinja galo obere nange yimba n'akawala kati nekyo kweremezaamu n'abatwala aba nga bajja babinyumyako kolumolu nakuwo nga letu babuuza yiba nnaye twala balu kalinga kwa mako sio babuuza yiba nnaye amiliyo bamwako ku sente vako ki mwako magochi kikomyo kirida manyi nga amiliyo mchoza talite kiri naye nagamba yagenda ne Tonics alina akasolo bwe kati ngamba wakalaboja kati babiro mwenja ga ekikuba nga kinyumiza bera ate bera ali wa lugambo nnyo bera nga agenda abitugamba naye ngo ngeja ge mukubi ndi yabatutte babiri kyanve enviri ku mutwe yabakuba babiri bonna nange ngamba akuluno okuba kwambala kono mu bbiri ngenda zambala ngenda kizina nganze njagala kipulima ngenda kizina nejjukira nakugambe ntya fishi yasooka ogumala bagamba fishi musajja mulwadde ngamba obanyambulo nga kyali wagamba kati mumanyi buno obuntu bwetwanywanga bu balafu nenga kuliko obuntu bulinga bwa kondo mukubirako n'obuntundu ebintu byedde ekisibe twakolanga bagamba bwato ina amuza kondo mbuyambala kakantu kabiranga kyuma mwabiranga mu balafu nenga aliko akantu na oyinenge joka kalinga kondo mweberamu amazzi already akalinga akapika bwabanga mu balafu obwo webuto kati kyali wango omu yalinga amanyo bukozesa loko jaya atinga amanyo bukozesa kaloko jaya actually yakamba n'okungamba nidda kukabira kagumu kalina kameka kakaluba simanyi kalina gundi erithiko singa kondo mtosola kulwala nengamba bana abasajja nkoze nga njagala kizi jukira nga kiri njagala kipulima nakyo nga kiri apo muze musajja asingo nyirirawo kidongole kindala bo musajja kiri awo kizulunga buzonzi na uniform kino kye bagamba nze
Kigasiya kya muyita mva kubina ebisi kino kigasiya kyembagamba muve kuba n'abalabe muliku bwe abeekuweerusa ono nze gwe mmanyi obulungi ono w'okumulandi nga kijja naye kyalinamu omuze nti engeri gyalinga studio abaana ab'obuwala edda nga bavubuka baalinamu akasu kati akasu ako ate tagende studio tewalingawo woonaabira wadde twalinangawo akafaliso nga asulamu mwabanga mukyali asulamu galina abaasuzeemu ofunye akafunye n'okassa eri ebbali mu kabooth kalinga kafaliso katono nnyo n'ekikunta